Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuza mutya mikwano, mwasibye mutya? Amannya gange Rashida Dada. Nateera nze mbatuuseko ebbaluwa ya leero. Naye nga tunabagenda mu bbaluwa ya leero kasooke twebaze abantu abakoze ekyamaanyi bambi okulaba nga tubeezaawo paati yaffe eno ey'ebbaluwa, puroguraamu yaffe eno ey'ebbaluwa. Bambi mwe musinga mikwano, Rita ne gurupu yo mukwano gwasinga abaana nga gye bali bo olulaba n'akometingira waawo. Bambi mukola kyamaanyi. Shamimu, Sharifa ne gurupu yo mikwano, Mukama abaddizeewo n'abantu abatuwa obuyambi bannange, Mukama abampeera ekisinga. N'olunaku olwaleero otuze ne munnaffe ng'ayagala tumuyambeko, tumumalireko ku bwetaavu bwe, tumuzeemu ku maanyi mu mbeera gy'ayitamu enzibu nnyo. Amannya gange Pitiba Mary, nga nze gy'oli kidompe ku magezi gwe n'abantu. Byatandikawo ebiti. Nze nakulira Matugga, nali ne maama ne taata. Saasoma, taata waffe yatugamba tutwala ku ssomero ng'agamba abaana abawala tebasoma, abaana abawala bwe bafumbirwa ebyali biba biwedde. Abaana abawala tebalina kwambala ngoye za bbeeyi balizambalire wa bba waabwe. Nabeerawo, twabeerawo ekiseera, twakula kye tulaba. Kyatuuka maama nga taata takyamuwa buyambi, nga takyalina n'ekintu n'ekimu kyamuwa. Abaana abalenzi be baali basooka okuba abakulu abo baasomako, n'era nabo nga tebasoma nnyo kiri awo. Ewaffe twakula nga buli asumbukamu yaava ewaka n'agenda n'anoonya ekyokukola. Twabeerawo ekiseera, taata n'atuuka nga takyadda waka, ng'ewaka ajja kunonawo ttooke, ng'ewaka ajja kunonawo kisolo ky'ayagala atwala akitunda agenda kubizaala. Twabeerawo ne maama. Taata yamala ekiseera nga taliiwo, ne tulowooza yagenda, ne maama n'alowooza yagenda. Maama sitaani n'emukema n'afuna omusajja. Bwe yafuna omusajja, omusajja yali wa wabweru ng'ajjako buzzi, n'atulabako yali tasula waka. Twabeerawo ekiseera, taata paka we yajja n'akigwamu. Oba baamukubira ssimu, oba baakola batya simanyi. Taata we yajja n'agwa maama bw'ati n'omusajja. Omusajja yamwesimattukako n'adduka. Taata yakuba maama, yamukuba okutuuka okumutuusa ku kaseera ak'okufa. Maama baamutwala mu ddwaliro. Maama wange teyalutonda, n'akutuka n'afa. Maama wange yagenda okufa nga nina emyaka 16, era buli kimu nali nkiraba taata embeera gy'atuyisaamu. Twabeerawo ewaka nga taata agenda n'aggyayo ekisolo ky'ayagala. Twali tulunda embizzi, n'aggyayo embizzi gy'ayagala n'agitwala, n'agenda n'akubazaala. Taata buli kyali ayagala ng'akikola, nga naffe abaana atumma ettooke lye tulina okulya, nga tayisobola kutunda kisolo n'atuwa wadde 10. Twatuuka ne tweyiiya. Twali abawala 2, nze ne munnange. Ne nfuna omusajja ku kyalo ekyo, naye n'afuna omusajja. Ne tubeera nga tubaagala, nga bebeera batusobola otuwaayo ku ssente, tusobola okubeera nga tufuna ekyokulya ewaka. Twabeerawo ekiseera ddala ekinene nga tuyitawo tukola eyo embeera, nga tuyita ne mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Naye ng'ekibitukoza taata waffe butatuwa buyambi. Osanga ssenga yali atuwa obuyambi tetwandikoze ensobi, kubanga ffenna twali twagala okusoma, ate ffenna twali tetwagala basajja, nga twagala nnyo okubeera ewaka, nga si bye tulowooza, nga tulina ebirooto byaffe, ebirooto ebyagala okukolebwa.
Bwe nafuna omusajja namala ebbanga natuuka ekiseera ne mufunamu olubuto. Namufunamu olubuto, taata wange yajja ewaka n'aŋŋamba nveewo. Kati nze nkuze nsobola okwetakulira. Omusajja yali talina nti waabeera waabwe. Yali talina nti nno ewaabwe bagenda kunteekawo. Wabula natambula butambuzi ne ŋŋenda. Bwe nagamba omulenzi yaŋŋamba talina waakunteeka. Luyinza n'obba olubuto si lwange, nga nali munoonyaako buyambi. Nabeerawo, nafuna ow'omuzira kisoomu, nampa obubudamu ku matugga okwo. Ne mbeera nga nsobola okubeera n'abaana be, ne nsobola omulabirira. Naye yabeeranga anvuma buli kadde, nga buli kadde abeera mu kunnangira, nga buli kadde abeera mu kunsoomooza n'abaana be. Ne ntuuka ne mbeera nga mpulira ngikooye. Naye naguma ne ŋŋamba kati wenva wano ndagawa ng'ate ndi lubuto. Nazaala omwana wange. Natuuka ekiseera ne nzaala omwana wange. Bwe nazaala omwana wange, bambi omwana wange teyalutonda, omwana wange n'anvaako. Omulenzi namukubira essimu ne mugamba omwana afudde. Yaŋŋamba ate waba afudde amwagaza akyalimu omulamwa. Yaŋŋamba omwana si wuwe, naye mwesibako. Omwana abasawo baamutwala ne bamuziika. Naddayo ow'omukazi. Ne mbeerawo ekiseera nga we mukolera, we ŋŋina ne nnima nga sinnaba nakuwona, naye nga mbuuza tonnaba kuwona olina omwana osooka ogambe nti tonnaba kuwona. Nabeerawo ekiseera nga mpitamu embeera ey'okunyigirizibwa. Bingi bye nayitamu. Ne nva ewoyo omukazi ne nfuna omusajja omulala gwe nafumbirwa n'antwala. Naye we omusajja we yantwala, omusajja yalina ssente, teyali mwavu. Naye bwe nayingira mu bulamu bwe, ssente zaggwawo zonna. Bwe nayingira mu bulamu bw'omusajja, teyaddamu kufuna wadde ekikumi, nga ne waafuna akakadde asobola okutuuka ewaka nga takayina. Omusajja yankoowa n'aŋŋamba nnyinza obba nzaaliko ekizibu, nga we yali tannaba kujja yafuna ssente. Nnyinza obba nzaaliko ekizibu, wagenda ew'omukazi omulala tayimirira oba namuloga naye ng'ate nali sirina kye nali nkoze. Naguma paka omusajja yatuuka ekiseera n'angoba. Saagamba nti nno oba munnange mukyamu, nategeera nteeka okubandika ekizibu. Naye nkisalidde magezi ki kulaba nga kivaawo. Omukazi yandagirira omusawo omu n'aŋŋamba nsobola n'okufunayo omulimu, ne babeera nga n'okunjijanjaba basobola. Nagenda ew'omusawo ne mbeerangayo. Ne mbeera nga ampa obuyambi bambi. Yabumpa naye yaŋŋamba ekizibu kye nnyina takisobola. N'aŋŋamba ekizibu kyava ku maama wange. Maama wange yali yaleeta eddagala ng'aleese taata abeere nga takyajja kintu kyonna waka, ng'aleese eddagala bagaggawale, ng'aleese eddagala musajja wa mwagala ennyo. Eddagala maama yali yafa dda. Mbwe eddagala balina bye baalisimba, naye ne bwe tugenda ne tutakulawo tewali kiriwo. Nsaba mumpe ku magezi mikwano, nkole ntya? Maama yafa dda gwe baŋŋamba avaako ekizibu kyaffe okubonaabona. Taata tatuliiko, ye tazaala baana banaku, tazaala baana bawala batategeera, ayogera bingi. Maama gwe nandigenza ne ntuukira ne mubuuza munnange maama, nkoze ntya? Maama yafa dda. Kwe kuddukira gye muli nga nze mumpe ku magezi. Nnyina abaana bange kati 4, naye ngenda mbazaala mu buli musajja bwentyo.
omusajja anzaalamu tadda anneegana bwegaani. Nensaba mikwano, nsaba mumpe ku magezi, nsaba mumpe ku magezi nfune wentula n'abaana bange banaabana. Nsaba mumpe ku magezi ndabe oba nga nfuna ekyokukola, oba nga nfuna ku buyambi nensobola okuvaako kino ekizibu, oba wali asobola okukwata eddagala asobole okutuyamba ndabe nga ntereera bannange. Naye siina mirembe, ate emirembe mba sigiina, n'abaana bange tebalina mirembe. Nkoze ntya mikwano? Nsaba mumpe ku magezi. Nsigadde nze Mary nga nazaalibwa Matugga. Mikwano ebyo mbiwulidde y'ebbaluwa ya leero. Sijja kuwagamba mikwano gyange, nabagambanga mwenna ebbanga lyennyumiza nammwe nga mbagamba byonna mubikole, naye muleke Allah akole omulimu gwe. Nga tonnaba kulowooza ku musawo kuleetera abaana bo bizibu n'abazzukulu nga toliiwo, bafune ekizibu kitagenda bavaako nga nawe yakireeta bandikubuuza munnaye maama wakijjawa nga toliiwo. Mulekerawo leeta eddagala mu maka gamu, mulekerawo leeta eddagala nti nno bakuwadde akati kasimba okasimbawo. Lwaki mwereetera ebizibu? Ate banaye abaana bawala kati tususse, ffe tusinga kati obulogo. Ogende wa boyfriend wo n'omutwalira ebintu ebitategeerekeka. Bannange mikwano, omusajja waaba yakwana nga teyakwanira ku ddagala teweemalaamu maanyi. Ekikuyitiriddeko saba omugambe Mukama, bwe mba wano wendi we watuufu ndekaawo, waba wakyamu nedda. Mulekerawo okukaka embeera gye mutagenda sobola mikwano. Mulekerawo okwonoona ssente zammwe mu bintu ebitaliimu makulu. Bambi mikwano, mbasaba nga nfukamidde muyambe nze kubanga tuli mu myaka gye gimu. Abaana abawala tumanyi we tukoma. Tuleetera abaana b'abantu bizibu. Tutandika ggula mayembe ge wali togenda ggula. Ekikutwala ku musawo ki? Saba atalina bulwadde. Abantu bangi balina obulwadde, tebalina migulu, tebalina mikono. Gwe tolina bulwadde. Ekikutwala ku musawo nti njagala omusajja akole wati, njagala nfune obugagga bonna babufuna bagenda ku basawo. Temuleetera famire zammwe ebizibu. Tutandika kugamba nti wagula amayembe nga togusige wali ogenza oggula. Bannange mikwano tweddeko. Nze nja kuba musanyufu nga muwuliriza ebigambo byange. Nsigadde nze Shida Dada, mbaagaliza olunaku olulungi n'okubeera obulungi. Mbaagala nnyo lwaki munkolera ky'amaanyi.